bwe tujjayo okuba kampeyini basigale mu nnyumba tebavaayo. Nabanja owulira bulungi tujja Bunyoro kati katulabe bwe kitandikawo twoma abaana ba Bunyoro kabalegalega kati tuli mu kkubo. Buli muntu agende amobilizinga ekyalo kye abantu kusigala bali mu maka gaabwe. Tuliamu abalungu bantu bateekaane ayije nembuyagaza akole ki kubanga muzeeya abantu Kyagulanyi bawe zigwe sa minister abantu tosobola kuweza abantu wo nobayita abantu mukaga noga bagene bekweke mu nyumba bekweka nga tubawadde na mmere. So obusibu jozi kujoga kwenyini golinza kujoga omuntu modolo ye gotazaala gotawererera mwana kujoga nobayita awo ne banyo atengo olaba mugende temumukiza kula ningo bawulira era ng'omanyi omukolo ogutali ng'owulira ddala abantu baga era terina omu yamuzeemu wabadde owulira enduulu genda ozzeeyo owulire nga bwe mbwatudde engalo zange zino. Nze njagala omwana wange abeere bulungi. Sawa minisita owwo bw'oyagala abeere obulungi n'owa Kayondo. N'ow'omuntu w'alima ebikajja eri wansi ku lusalosalo naye ayagala omwana we okumulabako nga bamuggulira emmotoka. Naye gwe oyagala ababo, oyagala abaanite, oyagala abamonge teekayo kubanga kike bw'anaagala kiteeka tewali kyakikola naye kyagamu kyakuwandiika kyakwawulako amazima gali nti minisita Nankabirwa weetaaga ggoba gyetaaga bw'aba ye minisita w'amasannyalaze mu kiseera kino weetaaga oggobera ddala complete. Era neewuunya gy'ogenda n'okuba enkiiko abantu abali mu kino n'okuba n'enkiiko w'oli nga gavudde nako gwe minisita w'amasannyalaze Nankabirwa oyo TV zituweddeko zookeddwa paasi abantu zibokyezza tetukyasobola kukuba masimu abaagalwa baffe tukuba essimu yavaako ku Mande wiiki nawe tulina woogikyajiiga mu mwatugamba tuve ku sola amasanyalaze gazze. Twasuula bujenereta baffe twakozesanga nga tumanyi tuvunye by'amasanyalaze amasanyalaze eroli muvaayo mbusimanya ayitewo n'embuyaga ye naye Kyagulanyi kyakoze ate kyakoze kakumire wennyini Nabbanja waava enkoko abaganda bagamba enkoko ekikola baana oli otya okyaliyo mwende sinatabba enkuyege zikubira enduulu nnyo n'amaanyi weebale kuweereza ate weebale kunkyaza ku mukutu guno nnyo era agera aliwo omukyala agenda okujja ku mukutu gwo ayiseewo eggaali tumwaniriza Webukoma Nsimbi yeesimbyewo aliwo yenna ku kifo ky'omukyala naye ajjidde ku kadi ya DP tumwaniriza obuzibu twaniriza buli ajja wawulidde Ssaaba Minisita tandikira awo era oyo Nabbanja ekisanja ekijja pulezidenti amugoba Nabbanja egundi ejja ekisanja ekijja of course kiba kisanja kijja bwe tuva mu kulonda kuba kino bakimazeeko awe pulezidenti bwemba temumugenderera ebintu bino bamulimba naye bwaddayo n'addayo mu luumuze ziri bino ebintu ebimu abiraba. Waliwo omusajja yangamba akola eyo yangamba nti pulezidenti buli kiro bamuteerako social media nga bwetambudde n'alaba buli kimu nga bwe kigenze sira muteerako bamuteerako awo namuteerako naga nteerako NBS nteerako TV nteerako biki najja mu blogging n'alaba byonna n'atuna bw'ati oluusi ebimu n'abiwandiikako ebimu n'abiteeka mu n'asirika kati gwe n'otandika okwetegejjula amatendeke nga ye wali akulaba naga ero nnono Nabbanja mulaba kyenjagala ntegeeze bannayuganda lino eggwanga lyaffe ffenna ate ssenga wange Nabbanja agenda gwa katale olw'okukangakanga Nabbanja yasitudde amaanyi gali aga gavumenti gaalina kuba Ssaaba Minisita atambulirako kadenge zimugoberera bajja kutuuka ekiseera kiggweko Nabbanja nga bakubuuza wa Nabbanja yeewuwa bwewali yali Ssaaba Minisita weewali kubanga tubirabyeko ku Bakayihura tubirabyeko ku bantu ab'enjawulo
babeti kamya kati saawa zino batandise okuba bali eri bajja kubuza n'atula kati bwe yagagenda okunywa naye akacaayi omusanga irungojja era nyina nakulayo ku lukiiko olumu nga waali nameyo yabadde gundi anisawoleza wani abagundi anisa kalisoliso ade kalisoliso wa government namulabyeko namulabyeko nga alina wali ku mukolo nenga muwembeefu kyenjagala okutegeeza bannayuganda bwe mubeera mu ofiisi ezo buli muntu yena mutwale mbu wa mugaso kubanga mu bulamu bwange twali gwe muntu gwe mbadde njagala nga Nabbanja mabegakaawo nalaba nga kiri soso nnyo kivaayo ne kikayana nga kikolera abantu naye kati obuyinza naye butandise omujjula awulira asobola awulira watali ggwanga terisobola kukola ki kubaawo awo bakulimba Nabbanja awo gavumenti President Museveni gomanyi sisitimu yesi yeeyo oyina okumanya sooka otunule mu kitundu kyo wooli abagagga abakwenkana wennyini gwe wooli tunulawo olabe abagagga abakwenkana kati abagagga abakwenkana bwe baba tebaliiwo manya banaku manya mu bwongo bwe bayingizaamu mbu obudde bwonna Mukama singa atuwa omukisa naffe ne twenkanako ng'abo kati abo bafunye omuntu ajja mu kitundu abagamba nsobola okukyusa obulamu bwammwe ne mbufuula obwono ne mubufuula ng'ono mubadde kikati ate gwe nojja obabuzeebuze tosobola kugamba abantu bakulu bootagulira mmere bootagulira ssaati olw'okuba bakuyamye ne bajja ku lukuŋŋaana lwo n'obagamba omukulu ono yakkirizibwa mu mateeka bw'abazze musobola ogenda ne mwekweka mu bitanda byammwe temuvaayo kakati obutavaayo nabo bayagadde okukulaga mbu gwe ataalivuddeyo neffe ke tuveeyo abanyoro balase Nabbanja nti mukyo tugamba obutavaayo gwe twandivuddeyo gwe otaalivuddeyo tosaana kuba lukuŋŋaana kakumiro tosaana kubanga wennyini bantu bebadde ayogereramu babadde bali abantu kale 5 oba 4 kati abo babadde ng'oyogeramu abantu 40 ono bwe yazze yakuŋŋaanya ekyo bayita namungi w'omuntu ensi Nabbanja olina ebintu ebimu tubikola naye tutunuulire Uganda ey'omu maaso Nabbanja osi yayitako President Museveni nti Katonda byonna ajja byogera kati ne Katonda we takyamumanyi Katonda wali ate bw'olaba ng'omuntu atuuse ku mbeera eyita omuntu nga ggwe betwenkana mbu gw'oli Katonda ng'ayina omutima ayina ebiwowoolo nga tayiimu kipiira ng'ebintu ebyo babivugira ku kipiira naye kasoogamba omuntu mu owenkanyi ne Katonda medi mba nkujjako engalo oyo bato kyalina kyomugamba asiina kyemugamba okujjako okumusabira Uganda nnene ensi bwetyo bujja okukya olunaku lumu nga naawe waliwo abagamba yuyo yali yegeraageranya ku Katonda kakati bw'aba Katonda ye bw'agenda mu kyakya asabaani asaba Museveni era anadda President Museveni waali nange okisasobola kwogerako kibi kwanga sinze namuwa obulamu singe namuteeka mu buyinza sinze ndi mujjawo sinze ndi mutwala naye bwe ntandika okugenda okumusabanga Allah ng'asaba Katonda mbaako ekikyamu Nabbanja gana amanyi yabagajjewa alowooza yakyasina okweddalingibwa President Museveni byali kati awulira nga bw'ayoya enkoko bagireeta bw'ayoya akawumbi bakaleeta bw'ayoya okuzimba kalena bagizimba bw'ayoya bakukube bakukuba bagamba bakusiba alaba ne ekintu ekiwayo kadde abaana bawali Makerere amanyumba mansiza sente nti asulaawo nga ku University Makerere nisizirabanga kati wamba afuluma bwati ayambuka ajje nze Kayondo nga ndi bubi bwenti sisobola gamba muntu ali bulungi nze ndi bubi mpana nti omuntu ali obulungi ndi bubi nkuwane nga ndi bubi nga kisobola nakwebikka so ebikolwa bino ebya Nabbanja abantu babalabe babadde ng'enseene ne zigenda okugwa nga Kyagulanyi ate bakuswaziza nnyo era weetagga naggoba olwo kubanga wayolesezza obulimba n'okakasa ate olina okumanya abantu aba abali ennyo nnyo abalega pulezidenti wamanyi nnyo nnyo ate ewaabe baabakyawa nnyo katolaba nga kabwenkanya Nabbanja tawangula naye kajja kuba ewaabe ka kibuli abasinga tebawangula nsaagala muntu alimba njagala omuntu ayogeza amazima kyova olaba nze nkubula sikwekerera nfiira kwa Ameriya mazima oba wanupu bwamubuulira amazima amuwuliriza
ena amuwuliriza na mwana wange kyekino ekituufu konze kyekino senga kyekyo okay kati tukirongoze mu bwe tuti naye nga tebe bali badde baganyira kubanga awe balina President Museveni mu ngalo we bati Nabbanja tosobola keera ku makya nowenkana Ameri amanyi galina ku President Museveni oyinza okuba neggwanga lino okuyimirirawo okuteerera obunyi Nabbanja gundi oyo alinamu omugaso Ameri nga akyalinayo omukono gwe si alinayo omutego alinayo omukono kubanga nawulira ebyafaayo byeyanyumya byagendera ebweru nawamanganguka n'agenda eyo n'addamu n'akomawo gavumenti n'eddamu n'esitaani nebeerawo kati bana bagibuukidde kalwere boogera ebigambo byebbatasuubira statement ye Nabbanja yakoze n'agamba abantu basigale mu mayumba nga Kyagulanyi azze aba atidde Kyagulanyi oba bayagala kwegula wa Museveni nti asobola okulagira ekintu ebintu byonna saa minisita byakoze byakwegula wamulaba ku musawo ku basawo omunnamawulire yavaayo n'agamba pulezidenti amalwaliro gali bubi tegalimu kino ne bwe yagenda n'amutwala wetaaga kusiba arenga naye amana confirming ateliyo omwana twakasubukulula president waffe amatobuta oleeta ebyobulimba ne bali togoberera simanyi gobogoberera nabira bambimanyi obimanyi kakati babanga ye president omunamawulire yabigamba president n'aseka n'okuseka naga Nabbanja kwatagana omwana naga omwana obampayiriza mugende mulabe ye teyateekawo mbeerera gabusungu ng'omukulembeze wabula ono gwe baatuma yakozesa obusungu bwasinga kubanga ayagala okulaga omukulu ebe nedda bannange nze mbabuulire ebintu kimu tukolagane ffenna tuli baana bannambi Nabbanja bwobeera obulungi omwana wa muliraano asaana ayagala abeere bulungi omwana wa ssenga asaana abeere owa muliraanwawo asaana asome masomera oyinza okugenda ekakumiro nga tewali mwana wasomera kakumiro gyali omwana we naye nga bonabona bwe wayise mu lukiiko baddewo abaana bali wali mu bitafaali basoma so mu mbeera eyo ekyo kiri mu kubaziba maaso abamu mutunule so mu mbeera eyo Kyagulanyi ayinza obutafuna akalulu mu bitundu bya Bunyoro amazima gali nti ne baana baakafunye mu bitundu bya Bunyoro bana abasajja baategera kye bayita buyinza bino ebyobululu obikuyamba nsi kulaba mu mulonda nti mune demokrasiya muyita mu kalulu president akyuka ayise mu kalulu busobolera okukeera ku makya era president yavaayo n'agamba ne bwozi n'essaawa 27 nga baagala nga tebasazeewo NRM yalina ekigambo ekisembayo yalina power akulagidde gwe njagala Nabbanja akomewo gwe wakakyoko by'okulonda si gweweewo omulimo wali osiraanidde mu matafaali wammwe ne bakuwa omulimo kati omukulu akugambye olina kugamba okola ki njagala oyo kristo okukimala entebe balangirira wakuna ekayunga balangira wakusatu kakati ekyoyinza oddamu n'okibuuza ekayunga balangirira omuntu nga nakwedde nga asinga gwe balangirira olw'omutwalo munamu akati system ya gavumenti oludda gavumenti buli lwokwata obuyinza byebyo so naawe olaba wano saawa zino twogeraganya ugenda olabe chairman weerusi wano ku kyalo chairman weerusi ku kyalo waliwo abalina obuyinza katonda wange nga businga noboolaba bali mu ggwanga baatuukanga ntamula ne stampu nga banayo mu mpali waliwo abalina obuyinza nga bwagamba agenda kukugoba nga bagenda kukugoba ku kyalo chairman awula takyakwagala ku kyalo nga ajja kukugoba chairman atuuka ku kyalo nga yakukwanira mukazi ng'omukazi ajja mukwana omukazi lwajja kuwabayo ku kyalo nga amuwuliriza buli dakiika awaba ku kyalo nga amuwuliriza buli dakiika ali mu kuwaba ku kyalo nga amuwuliriza noga omusajja ono chairman awuliriza mukazi wange abadde ki gwosobya munange chairman oyo nekyo teyalesewo mmere ngo atandise okupepera ne chairman balina obuyinza ate abantu nze gwana nali mbaddeko mu bifo by'obuvunaanyizibwa naye kibi nnyo okukozesa ebifo by'obuvunaanyizibwa n'okozesa amaanyi amangi ate nga abantu ogenda okusinga abagenda okuziika ogenda kuwangaala nabo nze abantu ba gavumenti kye mbagamba bino bye bakuteekamu ebitiibwa bya kaseera naye bwe biba bibaddewo tunuulira bw'onaasigala ng'ebitiibwa bikuvuddeko lowoozamu akaseera kali nga toli wa kitiibwa lowoozaamuko kati nga bwe nalaba akugulira mmotoka lowoozaamu akafaananyi ke nalaba ke baakubako kayihula oba yali agenze kugulako bintu mu supermarket ng'ali mukunguzi bw'ati eyawolerukirwanga emmotoka 7 eneyitawo ene nga kayikula atuuka mu kitundu ekintu kyonna nekigira bwe giti lowooza wano ku bakitatta
bwe yayimiriza abaana wabali bamasomero wano nga bambadde ebibuufu ne bakuba kibo lowooza kuba kitatta bagenza okujja ne Lubaga okwesima yafunye abululu obwo Shatta yasikako ne Kayihura omuzindaalo lumu kitatta yayimirizako President Museveni wano egundi wano mu konvoyi wano wa Kuntebe Road Kuntebe Road bali Kibuye bakitatta ne bayingirawo bwe bati kakati ebyo ebintu lesson ekyo kiba kita lesson esawa sino tasobola nakutambula wano simanyi tasobola awulira simanyi obula kati yebwala ng'olubu olubbi yebwala nagira bwati abantu amukola ebintu nga mumanyi tugenda kusiga nze mbabuulira nze Kayondo sikyeguya ndi mu myaka ngenze mu myaka jangaaga ana fobutuka mu myaka ana tulina kukolerera na kufa kwaffe nze medi mpozi ng'okujja kwogula bwoba okutemyeko kuyinza okunuma n'ensigala naye sikyalina kyentya wabula byendabye n'abaana benzadde ngenda balekawo ntya waliwo abantu abamu mu NRM omwo abakola ebintu nzijukira waliwo yali minisita oyo yagamba have the maje eno statement nayo yali nkambwe ngalaga nti yali bali onta Evelyn Anite nti we have the maje then waliwo bagendera ekyankwanza eyo era yemwala yomweta ekiteeso ekyo ekya solo candidate mu President Museveni tavuganyiza abantu abamu statement ezo baba bagala before wa president abamu bagala before abamu batunda ku account yaabwe nalaba emyaka gyalina nga ne ssente zaalina akati nga alina kwogera bwatyo natakyatandunira munaku nategeera nsigaze emyaka kale kitono nnyo 7 nfe nyinako buwumbi 30 20 ku account yange abo sente abantu bakyaziina ziri mu bigye mu bicupa eyo ziri mu mmotoka zaabwe ziri eri wansi mu gundi zaabwe zeba good down ziri awo bazikyusa dda bazizza mu $, ziri awo sente ziri awo zaamoonona buli kyayagala okugula akigula mu budde tayagala munyumisa nosense endala naye ekizibu bw'ogenda wennyini awaasuula ekizimbe kye we kiri balawo kilomita 7 sayidi ne sayidi olaba bamweranye ate babeera bavulunkupe omanye okubeera ng'oli mugagga ng'oliraanye baavu beereere ate g'oba mwavu okubasinga kubanga embeera bw'etatambuka abantu bwe babanyiiga basooka kwonoona bibyo by'okoze eki by'otaddewo ekitegeeza baagalize babeera abagagga naye n'obasomesa tebawulira bayita tebawuliza bw'obagambako ebigambo oyo nga zze nnyo waawo oyo ebyo nze no sense temuŋŋambanga kkiriza mu ndi mu bantu 50 nze mugagga aliko ekitegeeza nze mwavu asinga kubanga bano abaavu bwe batabuka nga tebaalidde baali kulya ekikolwa kyoyo omukyala kyeyayokoze star minister kifaanagana ne poliisi bino byegana Kyagulanyi toyita wano tojjayita wano bano ba RDC tojja kwogera mu kintu kyange tojja naye ng'ate omusajja anoonya akalulu isi yamukkiriza anoonya akalulu eggwanga lyonna poliisi eyo nosanga RDC n'agamba Kyagulanyi ewange tojja kwogererayo poliisi bw'etateekawo mbeera tefuna ssente omupoliisi tayagala kaweweevu era olaba kati bino owulira abantambula bulungi akola ki ekyo abamu tebakisanyukira bawulira nga baagala embeera ebeerewo ne tiyagasa ebeerewo era bali bawandiike disitulikiti y'Eggulu eno batusindikirewo bintu byetwakozesezza biri mu miliyoni nga 45 zijje era bati bintu abaana bwe basobole okusoma ebyo bitaabeero ne babeera kaweweevu we bati Kyagulanyi bajja kumukolimira Kyagulanyi ono butabeerawo bano Kyagulanyi obutabeerawo baba Bukulu Bakenzo Bapirupazo za naleero batwala tugende batwale bayimbi twalema bwenna gurupu tumanyi twegatte abo bayina okkeera ku makya ne basabira Kyagulanyi Yesu Kyagulanyi keera se weyongeremu amaanyi kubanga buli weyongeramu amaanyi nga babatuma muyiye musajja ng'agenda nga teyeyongerako amaanyi nga nabo bayiye ebyokuvuma ngene akawogo kakola ki kajja kakati Kyagulanyi linda tuve mu kalulu kaggwe adde wewaka president akole ebyakoze agende bamaze omulangirira abo bekukulu batwala tugende bajjako bayongedde bo badda kuddeyo mu bwavu bagagga naye obwavu okubeerako ng'abantu bagenze bakujjako engalo sente teziwooma nga tokyakola kivulu kale bino byebakola bino ebyenaalemu mwebaze enaalemu okubakuŋŋaanyiza abantu gwe bakutume bakugambe erinnya wane ppikipiki genda e Masaka genda ekyenjo genda Ejjinja
genda tukusange nga abantu abaweze nebo bajjera bagenda okujja ne bakwata tobalanga veno muzinda lumbantu sijalo omuzendo bakunganyiza dda abantu abalyawo bate bakunganya baabwe tebakunganya baabwe bo baweddeko mulaba bano bagundi bano basiba butagenda mu bintu ebyo baabala bagamba abenaale mu bange n'abanupu bange kaninde buli kino kijitewo kigwe kankinde kigwe oba nsiima njala kanjisiibe olw'ensonga ngenda kubanyiiza mutundutundu lya Buganda wano nupu eyina esikolinga abantu bangi mukko okweyona okugenda eri NRM eyina kati abantu abo wakinvuma abasaidi emu oba ngena n'envuma ena abasaidi ate nja kubeetaaga bonna naagira bwati naguze kakati ebyobufuzi byakubala nekikazi kinene kyo kyagenda kiyimbire wa Museveni nze gundi namugamba nagamba Stacey ya Mayanja nabagamba ekibiina ki tekijja kuseetuka mu lujja naye omanyi nti yakirekawo nga bali eri twabyogera wano naye wabino babitereka nga bali badominatinga president media zino mukola mutya bibaye abantu babiraba badde bano babikomyawo kwebiri kale bakimanyi mbu bano bamunyagwa batwala tugende basimi bakasiba nte esime tebamanyi bayisa bivulu era abantu bakiraba abo balenda campaign baziwumula dda baziva abantu bakimanyi bano bamukaako kasiba nte maze yali mu namawuli bakimanyi mbu yetagenda kuwangula bakimanyi abantu babimanyi nti abajasi bayita mu buyisi banoonya bifa mu gavumenti eddako nyina gwe nagamba neŋŋamba abanupu baali emabega eri basekererako ab'NRM nga bali mu kamyufu neŋŋamba nammwe ab'NRM bagenda kusekerera abanupu abamu kati olabe bakola kasiba nti nali neŋŋamba kati olaba bajja ne bakuŋŋaanyayo abantu 7 era basooka bayita ne babatwala mu miitingi kakati bannange mulabye banyimye kaadi mukimanyi banyimye kaadi tukimanyi bakumye kaadi kakati nga banyimye kaadi njagala kukola yakatiisa njagala kutegekayo nemmwe muba mutegeka mumutegeke mumpite nga mwekalakaasa twagala muntu waffe beba bateekamu ne ssente kati gundi ono ebyemizanyo yani ono ani Alani Sewanyana ati akyayagala ki abadde mu parliament ebisanja 2 nekya kansala kimu nekineewunyisa nze ng'omuntu omu waliwo omuntu gwolaba ng'agenda kwongera ku kinene nnyo kati akyayagalayo ki yagenda kwongerako kiki kyakyayongera ye baakuzaala wekka nyina ntu bennyombesa segonna tebakuzaala wekka mugundi gwe naawe ono Sewanyana tebakuzaala wekka ono Kampala bisanja bibiri fumuka vaawo ono Semujunganda tebakuza sigwe Semujwali awo Kasemujunganda agambye byokwogera obugeregero Museveni atambula mu moroka 7 n'etampeko 7 n'ebikopo 6 yatandika kubala ebyo bikyusa bitya obulambu abana Uganda ebyo kakale bikyusa bitya naye abantu balaba oba tebalaba yabeera mu bugerogero mu bugerogero y'abantu n'abafumbira awo nti ateesa nnyo n'omusungu n'omusana osanga abantu babalese TV ne zibayita radio ne zibayita bano bangudde naye mu kiseera kirimu waba kati wano ssaawa zino mubatako Mwami Kayondo tubetagama kusigera ku Mwami Kayondo nsali ku kintu kya Nabbanja ekyo Nabbanja kati omwagazaaki kati walo mu Luganda tukiyita yayokeza RDC n'eriyo ba RDC abalina embeera bwetyo abaagaana nga Kyagulanyi okwogerera mu eriya zaabwe RDC nga yefulidala nti nannyini kitundu ekyo ekyenjagala omanye President Museveni agenda kugoba abantu Mukama y'anaamanya Bannabanja tebasuubira bajje atasobola kudda okudda mu gavumenti Mukama atamusaasire ewe agezeegezeeko afuutule byafuutulayo naye kati n'abeewo bayinza omusasuza obukyayi kubanga kugambye ye mugagga mu kitundu kati abamayinja balina omukuba ate abamwetolodde baavu ye yennyini bwagenda mu kitundu tasobola kuweza abantu Kyagulanyi bawe ziggwe saawa minisita abantu tasobola kuweza abantu wo n'obayita abantu 6 n'ogamba bagende beekweke mu nnyumba beekweka nga tubawadde na mmere so obusubujozi kujoga kwennyini Golinza okujoga omuntu modolo ye gotazaala gotawererera mwana kujoga nobayitaawo nebanyo ate ng'olaba mugende temumukiza kola naye ng'obawulira era ng'omanyi omukolo okutali ng'owulira ddala abantu era terina omu yamuzeemu wabadde owulira enduulu genda ozzeeyo owulire nga bwe mbwatudde engalo zange zino nze njagala omwana wange abeere bulungi saawa minisita ow'o bw'oyagala abeere obulungi n'owa Kayondo n'ow'omuntu waalima ebikajja eri wansi ku lusalosalo naye ayagala omwana we okumulabako nga bamuggulira emmotoka
nego oyagala ababo oyagala abanite oyagala abamonge speaker tiimu eyo oyagala bagundi ono minisita w'abaana balamu abo bwe mwagala babeere mu mbeera ennungi nze nanga bange bali mu mbeera mbi kali mbaagale kooki bane bali mu mbeera mbi bamaze wana emyaka 4 nze bange bali mu mbeera mbi sijja kukuwaana nga owange asula njala owai ewammwe gye mubeera naye amasannyalaze gavaako ngaewa atondetedde ekintu ky'amasannyalaze kansoke nkuwe story ogenda kuseka nabaddeko ne manager omu nangamba bwana Kayondo amasannyalaze gagenda kutwala emyaka egi 5 nga gabasumbuwa n'oluusi nga tegakyabeererako ddala konze lwaki konze kati UDSHERO kitongole kya gavumenti kyekiri mu basannyalaze konze mpulira bulungi UDSHERO kati saawa zino transformer bwefa tuwandiika mu bantu 7 transformer efudde ya mmeka ya milioni nga 9 kati yo bw'owandiika nga bw'omanyi bya gavumenti eno watuuka milioni 2 yafudde kakati ate n'omulala n'ajateekako omukono n'oli n'ateekako omukono mujja kumala emyezi 5 transformer tennakola ki tennajja naye nga bw'eba etuuse okujja buli muntu anoonya bwagikola ki bwajawulako ne mugamba ekyo kijjira watya negwo n'agamba bano ate abaawumeme abaavaawo yali supposti nga ye wadde yavaawo oluusi waliwo ebyamutawaanya ate ye temujja kkaabanga bwe yali temujja kkaabanga gundi eno yali musuubuzi ng'era emirimu sente ayagala kubanga ye yali abantu kyali kimukwatako nga transformer bwefa ku mmande kimukwakatako ye okujja mu sitowa ye n'ateekayo kubanga kikye bw'anaagala okiteeka tewali kyakikola naye kyagavumenti kyakuwandiika kyakwawulako amazima gali nti minisita Nankabirwa weetaaga kugoba bw'aba ye minisita w'amasannyalaze mu kiseera kino weetaaga okugobera ddala complete era neewuunya gy'ogenda n'okuba enkiiko abantu abali mu kiro n'okuba n'enkiiko w'oli nga gavudde nako gwe minisita w'amasannyalaze Nankabirwa TV zituweddeko zokeddwa paasi zibokyezza tetukyasobola kukuba masimu abaagalwa baffe tukuba essimu yavaako ku mmande wiiki nawe tulina wogikyajiiga mumwatugamba tuve ku sola amasannyalaze gazze twasuula bujenereta baffe twakozesanga nga tumanyi tuvunye byamasannyalaze amasannyalaze era oli naŋŋamba bwana Kayondo okujjako gavumenti ng'ekutte neefuna investor nga umeme wano mu gavumenti ya President Museveni tewakyali kintu kisobola kukola nga gavumenti yekikola eyina kufuna investor naye mukwasa obuvunaanyizibwa bwe mukwasa neyeebanja buli ekibeerawo yeebanja eno bakuba zino bbiri muzitwala eno kaakati okuba essimu n'ogyekongokako mukyali mu kibululu mpaka muve ku masannyalaze mukoze ate oba essaawa zino batugamba okimanyi wetwogerera kati tegaliiko zino saa zituliko luli waliwo tuli wano saa zino kagenza amasannyalaze nze nalibadde nyambala ekintu kino rabayo hanna kisiseeyo naye nga bakimpisizeeko bakigizeegizemu bwati bakigize panga egagenze mubiseera bya umeme bwewasabanga amasannyalaze leero mu nnaku 3 oba 5 baba bazze okukola amasannyalaze go era tewasusanga wiikisi 2 ng'ofunye amasannyalaze essaawa zino abaasaba amasannyalaze mwezi gw'okubiri nakati bagafunanga nze kennyini nasaba amasannyalaze mwaka guli mbadde nsaba nasaba umeme efuluma bweti kyembuuza President Museveni ebimu onaalowooza abantu banyiivu naye ebitunyiiza bingi wayinza okuba nga mu State House tegasobola kuvaako naye abantu bo twatuuka ebintu bimu ne tubiteeka ku masannyalaze wano mu Kampala n'ebitundu ebyenjawulo okutwala eggwanga wamu kati abantu baayiga okugula ebintu byabwe weetameroni nnyama mata ne babitwala mu firiigi n'agamba ebintu byange bya wiiki nama bibeerawo kubanga lwafunye akasente nagakambiteekeyo olubiteeka mu firiigi enkeero gamala ennaku nnya tegadda byonna byeyateekayo ne bivuuna n'ateeka akasasa ate okwagala ata togenda n'okolera abantu amasannyalaze wa minisita tomugoba tuze mu mbeera y'okukyajingire mu tawuni nti kansooke nkyajingireko wano kuba ewaka tegaliiyo abasola batandise okuddamu okutunda era byetegana kwetegereza wayinza okuba investor agenda okuleta ne byasola baŋŋambye mwami Museveni bakino wakiwuliddeko gwe simanyi minisita oyo ani oyo w'amasannyalaze gundi Nankabirwa waliwo omuze oguli mu UDSHERO eyo nti abantu abaasaba amasannyalaze gaabwe ddala bali eri abaali basabye mu piriyodi ya umeme
mita zaabwe gyeziri naye bano abayudisa bali muziguza abantu abalala kati gwokanya kwewuba ku ofisi ze bananga amasannyalaze gajja ddi bananga mumpadde amasannyalaze nga mita yo yafuluma naye bagiguza dde omuntu omulala kati eyange teriiyo eyo nasaba amasannyalaze mwaka guli nakati segafunanga bano abayudisa bagamba gavumenti ekikolako egenda kutandika katuli mu area mwe tubawa okimanyi mu gavumenti ezaakula enkola eno okumala ebbanga lino nanga amasannyalaze gatutawanya singa minisita Mugobe banga nze naliko e Bungereza just olunaku lumu ne gavaako minisita agoberwawo talina nakumuwandikira kiwandiko yegoba ye kenyini yegoba obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe eggwanga temujja kulowooza mbu ligenda kukula ng'ebintu bino weebiri abantu baffe ebintu bye bakola ne bagula babiwone ate byongera kuggwaawo omuntu aguze TV ya mitwalo 4 aguze paasi ya mitwalo 10 gaze nundi 7 gagiyiseemu agagajja bwe gajja amanyi begavaako eri bagazaako eno begavaako eno bebawa saidi yeno ne babajjako twadde munakumira by'amasannyalaze kugira ngo yagamve kuseetera minisita yeetaaga kugoba so ena anaasobola muluga mumutuyambe mumugobe ne pulezidenti tumuwa akalulu hani mwaga tukole ebintu mumuyambe musoke mumugobe twetereze mu bintu byaffe weeyo kiboga eyo gyava mwe mumuleetedde okulabanga pulezidenti kati oyo omulinzaaki kale bamala nagamba Buganda from 7 nga pulezidenti batandika omuddi ekadi yekaba nabbanja abonabona ebintu ebiruma abantu tebabikolako bawoza Buganda from 7 nze mbibagambye bwoba onjagala jangu onsange onjagala bwoba onjagala omanyi abantu babatya temwagalako ye minisita bintu ebyantu bali bubi abantu takyasobola kuweerera abaana abantu basobola kuweerera abaana osanga abaana babano yenyina ne kyembuuza osanga abaana ssaawa 10 bava mu nnyumba bagenda ku ssomero mu byalo eyo abaana ssaawa 10 obubenji banaabo omwana ssaawa 10 otulukyamurimu nze kiri kyokka ekinnuma ku nsonga z'ebyenjigiriza nga ne minisita y'ebyenjigiriza alina essomero oba alina amasomero oyo mwami Muyingo ge masomero okupaasa ebisale nga naye mwennyini mwali ne babeera ku competition nalaba Muyingo seta ai ng'eri competition ne Namugongo Uganda Matters leero nze nsinza okulinyisa kati gwoli ku mmeka eyo abazadde babeera mu kkubo nga balingisa senti gundi kati eri ku mmeka kati seta ai eri ku mmeka kakati Uganda Matters eri ku mmeka naye nyina kyenjagala okubuuza pulezidenti wa Uganda so kaneewombeke nga kugamba ebigambo bino bannayuganda tebasasobola kuweerera baana pulezidenti bannayuganda tebasobola kuweerera bwana omwana ali ku ssente za waggulu omwana alina okugulirwa uniform omwana alina okuliisa omwana olina okukwata essente ziri asookebwa kumpi mu kakadde kalamba pulezidenti omuntu nga takola kakadde aweerera ati abaana 3 bazaala kitegeeza n'okuzaala tukuveeko kwale tukyasobola kuweerera baana tutaaseeko waakiri omwana oteekeo gundi osobola okuteekawo nebaga omwana yenna essomero linaasusanga emitwalo 3 lyakuggala naye wana amateeka gakola ddi siga okwewuunyisa sooka olabe ekyalo kyonna kati gwe tuna ku kyalo ewo gy'ova wetegeeza abantu bonna abali ku kyalo okwo bameka abalina omulimu ogukwata akakadde n'okwambuka mu mwezi kyalo kyonna abantu 600 tekuli alina mulimu gwa abantu 600 tewali newange gyenva kuyinza oba kuliko omu oba babiri abalina omulimu omusaala ogwakakadde n'okwambuka nga kyokka abaana baweerera 3 abaana 3 ba milioni 3 alina wa muganda we yafa alina ne gwe bamusulira alina bonna balina osoma tuddemu tukuba omulanga tusaba eyakyamya eggwanga lyaffe abantu abamu n'atabawa mutima gwa kisa tusabire abantu abo balowooza bo be basaanye okufuna bye basaana okufuna ng'abaana b'abantu bo baagala babeere banaku nga empale zikubiddwa biraka tusaba Katonda atuuse ebibonye abibakyusiza abibaleetere beba abaana bammwe mubateeseteese basomere masomero bagwe eddalu Katonda asindikeko ebibonye ebyamaanyi byaba abantu kubanga abaana tebakyasobola olwenso ebintu bipaluuse mwe bannannyini masomero mwagazimba yese tuganye naye omuntu takyasobola funa omuntu afuna mitwalo 2 mitwalo 15 ng'akoze nnyo Katonda asindikeko ebibonye mu mayumba gammwe oli minisita wa byanjigiriza amasomero gapaaluuka buli taamu milioni 2 mukulu Mingo yamba abantu bituukeko ewo ola Mingo wafuna naye wali yita ku kyalo kyo wenyini yita ku kyalo kyo olaba abakyetoolodde olaba essente ze bayingiza essente ze bayingiza ozitunuulire bw'aba abadde alina abaana 2 abaana bano 2 bagenda kusoma ng'abange bwe basoma oli minisita w'amasannyalaze naye ekyalo kyonna disitulikiti namba talina amasannyalaze bituukeko ewo
ebizibu bikukyalire oli minisita w'abaana naye abaana bali ku street abaana tebasoma abaana banywa bunyinjaga ebizibu bikukyalireko mukulu balamu sibamanyi baminisita mukulu no balamu w'abaana ate olaba balamu agoberera nnyo bino simanyi chikini yakoze ate mumukwate abeeramu ebyo chikini mumukwate naye abaana bali bubi abaana b'abantu bali abatulugunyizibwa oli minisita wa internal affairs police ekwata abantu bali mu makomera agatayi abalamuzi tebakyajja abalamuzi tebatuula abalamuzi beeyewa ne zikulidde ebizibu lwaki bikyalako mu maka g'abantu abo olaba nyina be natuuka nyina muntu gwe nagamba neŋŋamba gavumenti tebagikyaye era Museveni bagwabala naye awo be yawa emirimu tebamubuulira kituufu abasiramu be balina edduwa ya Kamulali banasajja basaana edduwa ya Kamulali edduwa mulimu ebintu ebimu kati ebintu ebisanga abantu batudde awo nga 8 laddu ne bakuba ne bafiirawo ne bagamba Allah ai Allah tukwebaza webalire ddala abogoba tutte weetaaga mukke emmotoka ng'ebibayina weeri Allah zino edduwa ze tugenda okuleeta weetaaga abantu nga wala bali mu mmotoka balina gye bava emmotoka egasaabale gaveewo gonna baveewo tumanyi nti emirimu 7 givuddewo emirimu 7 givuddewo n'okubonyaawo tutegerende ddala ekire bino tubyogera abantu bali mu bulumi bannanga abantu nyine emmotoka gye mbaddemu ntunuulidde mu mmotoka yonna ebadde kooki naye nga temulimu ayambadde esaati eweza mitwalo 2 nga bavaawa ntunudde bwe neŋŋamba nze atuddemu tibanjoola nga bakuyita omubbi obalabira ddala kisweta kigundi baliyawo tebategerekeka baliyawo bawano baffe bawano wabula embeera yabakubakubadda naye Katonda yakyankalanyako olumu olubiri lwa nze nze mulimu kye nali njagala nga bwe tuli musaazi no 7 eggulu nga ensi etebangukemu etuwemu eddakiika 7 buli muntu yeetereeze okyali muntu asobola kwedda nadda nagambanga nze mbadde nkola kino nedda mbadde ŋŋenze ojja olabe nvuga emmotoka omuntu nga mbadde muvuga nga abadde nabanga agenda okukola akabenje ng'ate abadde adduka nnyo nga nakutuuka Masaka naye nabanga agenda okukola akabenje gweomusooka Masaka wadde agula sipiidi akenda nyinza okufa taddamu kugivuga ebintu bino byetwogera byetaaga era nze bwempulira nga omuntu agenze ng'abadde akola atya bw'ati oyo kagende gundi abadde akola atya abantu ayambye etya abantu kagende kakati bw'olaba nga abantu tetukyasobola kukuba masimu bubaagalwa baffe tetusobola kukola mu bazadde baffe amasannyalaze gagenda batulete ku minisita omulala essaala twetagamu essaala Allah tuyambeko ku bantu abamu batuggirewo mangu oba otwalanze nga nze bino byenjogedde abo twalanze njijaawo bemma bino ebyange byenjogeranga bijja kukosa abo nga Katonda ojagamba okozewo ebyogera nze ntwala abo basigalewo bo basigale tulabe nga bo be batuufu Uganda emyaka tukyalina eddwaliro abakyala nga bazalira ku seminti ojjukira na bulungi ono saa minisita pulezidenti omwana yamugamba abazadde ono munnamawulire se pulezidenti abakazi baffe bali bubi nnyo nabbanye muganda wange musaafiri gwe nsinga okwagala yagamba bugambe akana kaidala okulimba pulezidenti bakusibe wayisewo akaseera omukazi twamulaba oba yali salizeeyo yazaalira yali abasawo tebasiibawo omwana yamuyuwaawo n'aswaliza ddala ensi waliwo kyagamba Katonda n'aleeta ajaali ku kiseera nga wakyaliyo eddwaliro ng'omukazi bamutuma ajje n'ekirumira ky'amazzi wanaazaalira ganasiimula wanaazaalira kakati ebintu bino ebimu Katonda batajjawo bantu ate olaba kati olaba bino olabe twogera kati abo banankabirwa babbalamu baanimu tebabiraba era kati bobiraba n'obyogera abalabira nga gwe oli mubi nnyo osaana kufa naye ne Katonda kyusa essaala nze ayogedde ebintu bino abantu olw'obulumi bwendimu n'obunaku n'engeri gyenda abantu bwe tubonaabona nze mba njagala ndaba essaala ogikyuse bwe mba nze mbyogedde mu bubi bwe mba nze nga binyiga Katonda obikyuseemu abantu ate bajja kufa ate bamutuuka mu myaka 4 nze bwentuuka mu myaka siyegulya sente babuzaabuza simenzi no PDM simenzi no biki tebiriiyo kubiramu bantu ezo sente za PDM ezo gyeziri nali nengeze nange nenga ezo sente zibagawo webate zakyenenere naye kangeno nenso no zisiba za kusimba layini wazifuna nagenda naliyako mega naliyako nagenda enzugwamu
nengamba kati kano banze nasooka okusibwa nalyako zakuzaayo ojazizaayo kati ati kakatola wakati fe benavokera bino otazijjayo sokoleke nayo gavumenti ogiwambamu ekyo n'okizaayo ogifunamu ekyo n'okizaayo no gavumenti sokoleke kati otazizaayo oyogera bino nigwe basooka okusika nze ate bajuzi bwe baali bagaba akawunga nalina akawunga akamala bino baali bagaba ekikosolo kyabwe mu covid naye nakyo nakisika nengamba eno gavumenti bwebanga akawunga kesodo gifunamu kankatwale nako n'omujanjalo gwali gugira weeks 2 obiteekako leero bijja lwakuna naye tusaanamuko naye njagala kubuuza kandetekano akantu edda twayinanga emizimu emikambwe abantu bayitanga mu bibira abantu bakawumpula omuzimu gy'emikambwe ejjajjanga byalagawa oba nakyo gyatya banasajja bakambwe ono omuntu akwata eddwaliro n'ama n'alirya omuntu akwata oluguudo n'alulya omuntu akwata oluguudo n'agamba nti biliyoni 7 zabadde zakuyiwa kolansi okuva ekyetuma okutuuka ekatuse ne kambuuzi ani gwe tugenda kuba yina ssente naffe tuge tuzirye ate osobola ozimanya nzola juzi naba ne president naye yennyini oba kiki kati nalabye juzi bwe yataku basibe bino president aliwa kusamateeka yawo omukulembeze w'eggwanga omukisa okutaaka ku basibe ekyo nkimanyi kiri mu mateeka naye nalaba juzi abasibe be yata bano ababasente za NSSF kulisa obesimainani be yayimbula naye nga ku musibe n'omusibe ali mu makomera nga n'abasibe tebakyajjayo abasibe bafa buli ddakiika omuntu abaddeko mukomera akunyumiza nti abasibe bafa buli ddakiika naye kimanyi ekyansesa nange nagala neŋŋamba singa gundi ono Salim ono musajja wange basiba ani ono sipapa nagala neŋŋamba nange sipapa obulamu bwalimu n'embeera gyalimu okusinziira nga basibe babeera bwajja ne mukazi we singa bw'obusibe bwebeera nange buba bunsiba akwewuunyisa nga jjajjamu tayi omukazi anyirira gomanyi mukazi alina ebitabo asinga nafe abali bwe ate yagezza olugejja okimanyi omukazi aveeyo mu kkomera najja ne bagamba bagenda kubawasa bava mu kkomera abantu abo okujjanga mu kooti baleka bajja nomanyi kati ennaku zino bagenda bakyusa amateeka